United free for liberty, together we'll always stand. Darling, Yes, love. getting married to you was the best thing. It's the best thing that has ever happened to me. That you are surprised of being Amazima. Do you know? Omanyi era ngenda kwagalana nkuwe omwagalano okwakabina. Kubanga oli muyitirivu nnyo. Simanyi nze era siyinza kuwankawaka ku mukwano guno gwompa. Siyinza kuwankawaka mu ngeri. I can't cheat on you. Yes. Amazima. Ekyo kyona kimala. Kati ozize togenda kutambula olwokuba nkugambyeko oyagala nfukamire nfukamisi kitawo omugamba tambula walidde buli kimu obudde nyuma noono oyagala kulya era tayagala okulya yakulambira akabwa naye yakutya. naye nga mumuze naye banange mulina kati labo muti baze mufumba mugenda kuweza anniversary. We are celebrating anniversary, 10th anniversary, next month. Kyokka ne mugyerira ne mugireeta ne wano mulina labo abafumbo b'ennaku zino ekyo tebakikola mubajje balagala abo bale embeegomba waliwo etteeka eritugaana ogigirira wonna wetwagala tewali banne muzimu wakajanga Naye omanyi omuntu agenda n'abeera n'akantu ke n'abeera nako okumala ebbanga n'atandika okukafaanana. ulira mbu okufaanana wammasha abadde ategeeza kagina wali abadde ategeeza kamalira kwatagana tukwatagana munnange nze nava ku bantu kati muwulire omuntu mbeere naye abantu akulyamu olwo bakeya mama bakeya aliokebakeya mulira kana bolyonogeya ti bolyonogeya naye kyogeya kyonga kyekulira botogeyangako ngeya malayi jakugeya emisakenya bamwetagageya landire lyatuuse akwagala weakwagala mukyalaziwa waki sagolesa akaninkirako bantu bakaita kaninkiriyekani tombulya tomanyi kino mpasakoma ku busiramu batemwekuutyesaako nkimanyikana bulungi sembeza ate nembadde nkwagalanye naye katugenda kugoba ku nju zange lwakantu ako mukyalaziwa ate nga manyi obadde osasula bulungi sasula bulungi era tebammanyi never got anyone like you. You are the best tenants ever. Naye akantu ako nina kutandika kugatta ku rent yo sente zakulongosa kisaka. It's always booking everywhere. Booking booty. Twala kantu. What's wrong with you? Naye mukyalaziwa ebibina nga bize ku bali. You're very good tenants. Sibalinaako obuzibu. Munsasula bulungi. Temulinga enkweza endala. Abantu abakulu ab'ebitiibwa abatasobola kwewulira tibaba banja emyezi mukaaga naye nga tebasasula tebasobola kusasula myezi mukaaga mingi tasena bulyazi muli wano munyiriridde ku mabanja naye kambuuzeeko you people are you ashamed of yourselves? Look at you. Nakushana namu temusobola kwebulira okugamba omukazi yazimba nyumba ze kujja mu bwavu leka tusasule sente ze at least naye asobola okubeerawo sincerely speaking. Actually, we're sorting you this time now. No, don't go there. Ogenda wa?
Komao. Safaris don't yield anything. Buli lwaki edda batata baffe bagendanga safari ne bakomaona amatooke bikajjo mbuzi safari zono akomaona back ever. This time round. No. Okay. Ekisinga okunemesa okubabanja kwerungira buli lwemunda bako I am fed up ne bakakaziko kagenda ne kanyirira ne kasitamya okutamako nenenemanekamayanja. Oh no. Okay. No, it's like this. Say, mwafuka nitwa jendi temukyawulira kubanja kwange. Let me bring someone more superior. I told you what is sanyo. And you're taking me for granted. No. Let me bring my those people. I'm not been telling you this because I don't want you to involve you in my rent issues. They've not been paying rent for 6 months. Now our grace period, when we were during COVID, I exempted them from paying for 3 months. Can you imagine? Nina Tevasima, deal with them. I'm tired. I'm fed up. I'm going on safari and I'm paying immediately. Honey louder. Honey louder. Where is my money? But we're actually going to pay you with this safari. Very good. Pardon? From where you are paying? No. Actually, I'm traveling today, and Don't you be soft, please. I'll be paying you when. You want to enjoy my property free? Since last 6 months. I can't see waste. Diplomatically. I don't want your rubbish argument. I want my money. Yes. Yes. Yeah, honey, look. No, Honey, I assure you, we are going to pay you. One day. One day. One day. When eraze, if you don't pay, I will put you to prison. Oh! I will throw your stuff out. yes. Tokkiriza one day. Ati gomuze mu lugiswa. Muzoka. What is it? Sasa, Ensonyi mujja kusibya. Sikujjayo. Ichomuli bantu. You people, what you really there? We want our money. Pay our money. And get the hell out of our houses. All our money today. Chichi, to get access. Come on, now. we don't go around Okimanyi tomanyi kunnyonnyola. Kutonda ni wano njogere ddala nnyo. Naawe. Olaba njogedde mwogeza n'Oluganda. Ate Oluganda Sitawulira okwogeza omuyindi Oluganda. naye nga mutuufu oli. Naye ennyimba z'omukazi olingeyo yazibula naye safari gye ŋŋendako kansasule. Sente wefuna ngenda kusasula. gy'ogendako bw'olufunanga onsindikira nze nga mpaayo okusinga nalinda okumewa. Nja kudda nazo. Muganda wange nkulabe wali katono oyogera naye obuze sina kwogerako obadde togenda kujja omaze ebbanga kati oli amanyi ni ku safari walowooza mpakize eri nenkyusa tasobola kutegeera nti kiti byonna kino njagala every second gye tukozesa wano eri linda bani amate. Hello? Yes, my Ah, baby. Yes. Baby. Muna nkomyewo nga good trip but cancelling. So now I'm home, ndi ku gate. naye obusungu obunuma nti nsanze esibe. Lwaki okumanya kulikayo kyembuuza
bakugobye ku muzimu kingoko myego Ani atayinza okukuba. Kyengamba nti getins besimanyi lwaki bagisiba. getins bekanzije kugulire awo nakomyewo bebi kanzije kugulire Okay, mbere. nakugambye kafokaakabijo kakati nditenda omusajja ate 65 I'm sorry. wagese kukwatira wano Oye, badangambye omanyi ate ali ku gate kanzije ali ku gate ali ku gate nfudde nekatayiya banangeomanzibona bannange omanyi yambala ekiteteyi kyange yambala bamuhe yambala ekiteteyi kyange ekiteteyi kyange gwe kati tulawo bakugunde bakugunde ebikonde baana olu